is no longer just Wednesday. For all of us at the Nile Post, it's Job Wednesday. Updated every Wednesday, available every day of the week. The Nile Post. Accurate news fast. Football packages, great entertainment, sports, the local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. Go TV, this is where great stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Uganda shillings per month. GoTV, great stories, Zidiwano. GoTV Uganda, love it. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssimu tezikumala. Amafuta gakuweddeko naye nga ssente tezikumala. Oyagala kusasulira amazzi oba yaka naye ng'olina ssente ntono ku ssimu, oba olina by'oyagala okugula naye nga ssente z'olina tezikumala. Teweeraliikirira. Gattawo ne MTN Momo Advance. Momo Advance ekuyamba okujjuzawo akasente ku Momo yo n'omaliriza ebyetaagisa. Nyiga *165*5*3# okusaba Momo Advance. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abooluganda tubaaniriza nnyo. Olwaleero insha Allah tugenda kubeera ntuyigayo emu ku mpisa obwa nabbi sallallahu alaihi wasallam oba obusiraamu gye butukubiriza nga nayo y'empisa ey'okuwangaala n'abantu okwewala okubeera nti twesuula mu guluka obutawangaalira mu bantu. Si kya mu busiraamu okubeera nti weewala abantu ebbanga ly'omala nti oyina ky'osobola okwongera ku bantu oba ku community w'owangaalira. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ne baba bakuyisa bubi eyo tebeera nsonga ekujja mu bantu. Wabula w'ogumiikiriza obubi bwawe Allah akusitula amadaala n'akuwa empeera ey'amaanyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum. Omukkiriza yenna awangaala n'abantu n'agumiikiriza obubi obubavaamu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Asinga okwagalibwa mu maaso ga Allah okusinga omukkiriza oyo agamba nti anze sijja kusobola kuwangaala n'abantu babi n'obeesamba n'ogenda n'obeera wala nabo. Osigala oli mukkiriza naye ng'oli yasigaddewo wano n'agumiikiriza obuzibu bw'abantu n'asigala ng'abeera nabo abeera alina eddaala ery'enkizo mu maaso ga Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa amagezi mu butya bwe tuyinza okuwangaala n'abantu ne tugumiikiriza obubi bwabwe ate ffe ne tubeera nti tetufuuse babi ne basigala nga batwagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti min husni islami almar'i tarkihi ma la ya'nihi. Eyemu ku principles ezituyamba okuwangaala n'abantu naye nga tetukoze eki tetutaddewo bukuubagano bwonna. N'agamba ebimu ku biraga obusiraamu bw'omuntu, obujjuvu bw'obusiraamu bw'omuntu, obulungi obw'obusiraamu bw'omuntu kwe kubeera nti yeewalira ddala ebitamukwatako. Gundi yalwanye ne gundi tebikwatako, tobeera nti obikomentingako obiteekamu ekigambo kyo. Gundi yasoowaganye ne gundi ekyamaanyi ky'oyinza okukola kubeera nti obagatta. Naye okubeera nti otwala sayidi n'ogamba nze mpagira gundi, omusiraamu yenna tasuubiddwa kubeera nti ayingira mu nsonga ezitali zize. Ekyo kye kijja okuyamba okubeera nti owangaala n'abantu osigala nga toyina buzibu nabo, ate era kijja kuyamba okubeera nti ofuna butya bw'oyinza okuyita mu mayengo agaagabeera wakati w'abantu abakuŋŋaanye. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abooluganda mu busiraamu bannyinaze baganda bange, hijja buli wemala okuggwa kaba kabonero akalaga nti omwaka ku kalenda ey'obusiraamu gutandise okubeera nti gugenda. Naye mu busiraamu fe omwaka we tuba tugumalako tetugenda ne twonoona ssente ne tutta obudde ne tunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala kwegamba tuguselebratinga oba enjaguza y'obusiraamu kwe kubeera nti tweteeka ku minzaani ne twebala butya bwe tuyise mu mwaka ogwo ogugenze emabega. Omusajja omumanyi ayitibwa Fudayl ibn Iyad yabuuza omusajja n'amugamba nti gwe olina emyaka emeka? Omusajja n'amugamba nina emyaka 6. N'amugamba omanyi nti mu myaka egyo 6 oli mu olugendo ewa Katonda ogwe tulaba nti olabika onaatera okutuuka. Omusajja n'agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fudayl ibn Iyad n'amugamba nti ya amakulu g'eki ekigambo ogamanyi? N'amugamba nti kitegeeza ndi muddu wa Allah era wa Allah gye ŋŋenda okudda.
n'amugamba kale bw'oba otegedde nti oli muddu wa Allah era ewa Allah gy'ogenda okudda okimanyi nti ojja yimirira mu bbaliro. Omusajja n'agamba nti nkimanyi. N'amugamba era bw'oba onaayimirira mu bbaliro okimanyi nti ojja kubuuzibwa. Omusajja n'agamba nti kakasa. N'amugamba nti kaakati kiki kye weetegese? Omusajja n'akaaba amaziga n'abuuza Fudail, kiki ky'oyinza okunkuutira mu mbeera eyo? N'amugamba bw'omanya nti ojja kuyimirira mu bbaliro obalibwe obuuzibwe olina okutandika okutegeka butya bw'onaddamu ebibuuzo ebyo. Amagezi genkuwa kwe kubeera nti otya Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo ebiseera by'osigazza by'otamanyi oba bye bisinga n'obutono ku ebyo by'owangadde, yaghfir laka ma mada wa ma baqi. Allah ajja kusonyiwa ebyo bye wayonoona mu biseera biri bye watandika mu buwangaazi obwayita n'obuwangaazi bw'obusigaddeyo, Allah ajja kusonyiwa. So bwe tutyo bwe tuyingira omwaka ife ng'abaddu abakkiriza nga twebala. Hasan al-Basri yagamba nti owange gwe omwana wa Adamu olina okimanya nti obulamu bwo nnaku bunaku mbale ezaagattibwagattibwa. Olunaku we luba lugenze n'obulamu bwo buba bugenze. Buli lunaku olugenda lutwala ekitundutundu ku bulamu bwo. Ibn Mas'ud ye n'agamba nti sirina lunaku lwe nnejjusa mu bulamu bwange ng'olunaku lw'empangaala ne lutandika okuva enjuba weevuddeyo ne lugwa nga imaani yange teyeeyongeddeeko. Kale nga twetegekera okubeera nti tumalako omwaka tutandike okweteeka ku minzaani twebale tulabe butya bwe twetegekedde okusinkana Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kikkakatako okunoonya okumanya era wano ku Salam TV tukuleetera emisomo nga tuyita mu pulogulaamu za ddaawa ez'enjawulo. Ku Monday baswahaba oyiga ebikwata ku bulamu bw'abaswahaba ab'enjawulo naawe osobola okukola nga bwe baakolanga. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno bano baswahaba bange tekisaanidde kubeera nti nno omuntu yenna ayogera ekigambo ekiyinza okubeera nti nno bakibeesittaze oba okubakkakkanya oba okubeera nti nno kibatyoboola. Olwo ku Lwokubiri tukuleetera abakyala abazira. Wano tutunuulira abakyala ab'enkizo mu ddiini y'Obusiraamu tusobole okuyiga ku ebyo ebyabafuula ab'enkizo. Omukyala yenna okubeera omuzira kasita omulabanga ng'ayingidde obufumbo bwali begga kabonero akasooka. Ku Lwokusatu mu pulogulaamu empisa tutunuulira empisa za Nabbi Muhammadi kikuyambe naawe okulongoosa empisa. Ng'alaga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'amusindika yamugamba nti amusindise nga bashiran nga musanyusa ate nadhiran ate nga mutiisa. Olwo ku Lwokuna mu pulogulaamu emboozi mu Kulaani wano tutunuulira engero n'emboozi ezinyumizibwa mu Kulaani tusobole okuggyamu ekyokuyiga. Essuula ya mpisa okuba twatandikira eddala ng'etulaga neeyisa. Ku Lwokutaano mu pulogulaamu enkolagana tuyiga engeri gye tulina okukolaganamu n'abantu abalala kituyamba okubeera n'emirembe wakati waffe. Gwe ne Allah wo nti okkiriza kye yagamba ne bantu banno bano bokyalinde nabo. kolagana n'ebeera nnungi. Olw'omukaaga tukuleetera ekkubo ly'Obusiraamu etuyigiriza ekkubo lye tulina okukwata okusobola okuba abawanguzi oluvannyuma lw'ensi eno. Ebintu bingi tubikola ogenda okusoma ebitabo n'ebyafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga twava ku nkola. Ne tukkirira ku Sande tukuleetera pulogulaamu buuza oyige. Wano oli wa ddembe okubuuza ekibuuzo kyonna ku ddiini y'Obusiraamu era ng'osobola n'okkuba essimu n'obuuza abamanyi ne bakuddamu. Kati kansaba kumpawulamu abo omuntu akola atya? Buuza oyige. Tubeera ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Bino byonna n'ebisingawo wano ku Salam TV tobisubwa. Salam TV olutimbe lw'emirembe. Ekutuusibwako. Great entertainment for as little as 13,000 Uganda shillings per month. Go TV. Great stories. Zidiwano. Go TV Uganda. Love it.
nkwebaza okubeera nti otambula naffe n'okutwegattako buli makya n'obeera ng'ozuukira ku Salam TV kyokola kyankizo. Nze Twaha Mukiibi. Olwaleero amasomero gagenda kuddayo, abaana bagenda kubeera nga badda ku masomero era amasomero gagenda kuggulawo okusinziira ku nnambika ya minisitule y'ebyenjigiriza. Olwaleero zennaku amasomero okubeera nti gaggulawo okutandika okusomesa abayizi. Siyinza kuleeta kirala kyonna ne mbuusa kyakuzza abaana mu masomero maaso. Okutandika sabbiiti ewedde bangi ku bazadde babadde beeteekateeka okubeera nti batwala abaana mu masomero agatali gamu. Agasinga obungi ku masomero mu Uganda ge masomero ag'abaana bava awaka, so nga ate waliwo n'abaana abali mu masomero ag'ebisulo. Kati nno wano wewali Kajjampuni mu Bbwa. Amasomero mangi naddala ago ag'ebisulo gaga nti omuyizi nga tannaba kudda alina okubeera nti ensimbi zonna azisasudde ezimwetaagisa okusoma ttaamu. Abazadde bo bakoze ku nsimbi bukyanga tuva mu lockdown. Akaseera kabadde katambudde. Ttaamu ewedde baatuteera eggwanga lyateebwa, abaana ne bagenda ku ssomero ttaamu yakubiri. Kati omuzadde w'omusaba ssente nti leeta zonna azirina, yazikola weeziri. Tugenda kwogera ku byanjigiriza olwaleero. Mu studios nina omukulembeze w'essomero ate director w'amasomero agatali limu, Abusha Junior School, Abusha Schools, omukulu Abakali Kalume. Twalinayo ko wali emabega nga byayogera bingi nnyo, ebyanjigiriza abimanyi. Soka weeyanjule otubulire emyaka emeka we wali mu masomero ga gavumenti tuloke tugende nti kyoyogera okitegeera bulungi. Ya neyanza nnyo Uganda nange Twaha. Abatuliza abatulaba mu nnaku Salam TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wampita kukima bya kisiibo kisiibo ne tukimala alhamdulillah. Era kati si kyabyagala. Kiriza njozayoze bannayuganda n'ensi yonna olw'okusiiba omwezi gwa Ramadhaani. Tusaba Allah abeere nga akkiriza. Haji Abubakar Kalume ndi director wa Busha Schools, gano gasangibwa Bombo. Ndi retired head teacher mu government schools. Ndi retired major mbadde mu masomero ga Uganda People's Defence Forces genkozemu emyaka 16. Emyaka 16 nga sinaba kugeesogga nkoze mu government schools. Mbalala, Epadere, Mpumulidde, Tororo. Uganda yonna ngitambudde nga ndi mu kuddukanya ebyenjigiriza. Right now nayita yalinga ndi ku masomero gange neekozesa wali Bombo kwa Busha Schools. Jona kubide simu nga nyingira mbale wano nyingira. Ya Luka Muslim ne Kadama Primary School nze director gogali muri sangibwa Kadama ngo yingire mbale ne wano mu Busoga. Actually Eastern region abanda babona abasinga obungi bamanyi olw'ensonga y'amasomero. Engeri gye nawangayirayo nafuuka mwana wa waka. So mu Western yeteetaaga amasomero batunnabakuti. No. Nakolera mu Western okumala ebbanga ddene naye sinaako obusobozi kugenda buli wamu. Siringa MTN tiwoli kufuna oba n'abalala. Ekyo obusobozi wange we bukyakomye. Ekikulesi wano yenkizo gy'olina mu byenjigiriza. Yes sebo. Bwe bumanyirivu bw'olina mu byenjigiriza. Kituufu. Olwaleero abaana badda mu masomero naye abazadde buli gw'owulira ali mu kukaaba school fees ziri waggulu. Lwaki mubinikanga school fees eza waggulu? N'okutuuka olunaku olwaleero n'amasomero agamu ate gali mu kutiisatiisa twagala kwongeza twagala ekigendererwa kyammwe kyaki? Wamitwa tuli mu katale keekamu, tuli mu nsi y'emu. Buli muntu akimanyi nti kati tetukyabitegeera ne gavumenti tekyabitegeera. Eremeddwa n'okuvaayo okunnyonnyola. No, absolutely. Bakulaze nti no tebakyabitegeera.
emiwendo girinnye kakati mmwe novaayo ekisinga okunuma omuntu abeera mu government schools nga minister commissioner ali ku musala gwa government buli kimu najja nagamba temwongeza school fees hakati ekigambo kyoyogedde akawunga nakagulanga ku ssente mmeka ebijanjalo biri ku ssente mmeka nyina okuliisa abaana bano okay abasomesa bano benkozesa bo bagula mu katale ki sabuni gwe badde bagula ku siringi 13 ali ku ssente mmeka okiraba amafuta olunaku olwajjo diesel nowakubidde simu nga ngenda busoga diesel namunywedde ku siringi 15,700 ekayunga myself you can imagine akati nze mbeerawo ntya unless ngo tugamba nti gavumenti etuta amasomero ga private ekola ebyago ate kisinga okunnuma government schools zezisinga n'okwongera newakubadde ngaomusaala babasasulira are you getting it? Tebapangisa bizimbe are you getting it? At the end of the day bo bafuna capitation grants buli mwana afuna owa UPE owa USE owa UPOLIT abali mu nkola eyo at the end of the day nabo bakola ki bongeza naye nagamba ti mwe aba private temwongeza that is out you know leka tubere fair mu nsi muno nze pamagezi how can we manage this affair nze wange songeza za school fees sayongeza school fees era mbuuza ngenda kimalawo ntya nsobodde okitetenkanya nga development abusha CS asuza twali wano emitwalo 5 omwana w'ekisulo yes songeza I want to tell you that's it songeza school fees lwaki songeza school fees nkikoze ntya very good ekyo kyogambye nze lwaki songeza nina olusuku lukola supplement mu lusuku omwo nyina cabbage nyina entula nyina buli kimu are you getting kuga nyina ente amata gava wali eri ne gajje ne gongerwa mu buugi omwana n'abeera bulungi ekyokubiri nasaze appetite ya development bino tuzimba yes no that is the reality bw'otuuka mu mbeera eno olina okwekkiriza nti mbadde ngenda kuzimba computer lab kati kyekibaddewo kwa busha bwe ngamba okuzimba computer lab kitegeeza nyongeze school fees naye omuzadde ye ali atya katulindeko computer lab tubaddewo nga teriiwo nga bwe twetegereza ensi bwetambula tusooke tukendeeze ku development expenses nezituziteeka mu recurrent expenditure akati omusajja ya planning okugula baasi obaddewo nga baasi teriiwo giro sala pressure kendeeza pressure osobole okugenda kubi biri must essentials go for essentials osobole okusurvivinga nga twongeza kutunuulira kugula baasi mwaka yes you can postpone kyekizibu kye tuyina mu economics tuyina bwe tuba tukola list are you getting oyina okusooka okulaba demands are you getting according to the priorities mu kaseera kano ensi bwetabuse nga ne gavumenti tebitegeera omuzadde tabitegeera muyambye ntya no anti yes anti let me tell you bwe gakolera ne gendo tunule amasomero ga private agasinga obungi galuziza abaana that's a fact tebakyalina baana anti gweyongeza oli mu kwongeza muzadde agamba owayeka mutwale mu gavumenti wali nsobola okusasula zino ne babeerawo owayeka nkite ekyo nkikoze ki nkitadde at the end of the day remember over 250 schools gagaddewo wano around Kampala wano are you getting gagaddewo olw'ensonga economics yabalemye ey'okugamba nti nedda katusooke tureducinge ku pressure tukwate ku essentials embeera bw'eneebezze mu nteeko tunaazimba library tunaagula motoka tunakola kino nagendo kizuula nga mbadde enfulumya sente nyingi nnyo ku ba suppliers ndeetera ebijanjaalo ndeetera akawunga ndeetera enku ndeetera ki nengula tipaloli gere nakaseke ondeetera ebijanjaalo enakaseke batunda ebijanjaalo ku siringi 2,000 osupplier bikwera ku 3 odisi nsavinga siringi 1,000 tipa eri wali abusha ku buli kiro I'm telling you that's a reality kasooli wamagende emubende
kasooli akyali kusingira 8 ekiro leeta wano okube nkendeeze kubanga embeera edimandinga ekyo enswa bwekyusa amaaso naawe okyusa ki nvubo bannange bannannyini masomero omusajja yayimba nga litoli mwavu mutwe gwe mwavu tuyina okutetenkanya butya bwe tusobola okubeerawo mu mayengo gano tuli mu mayengo teri akimanyi ebintu birinnye naye bwona ogamba nti ninyise ogenda kukomawa abazadde bano bogamba okulinyisa banaabeerawo batya think outside the box gulaloole funa abantu babiri basindike nakaseke bagule bijanja ku sente entono think outside the box lwakuba nti kati ffe twajja omusajja omusanga ng'ati nze ndi headmaster ndi director bring you end up ngo accumulatinze sente empitirivu. Are you getting it? Be frugal. Mzungu achita chi frugal kubanga embeera demandinga frugality na mukasera kano bwoba badde oyina emmotoka 3 olwaleero kozesa ak'emmotoka ki emmotoka emu and 2 ke kaseera akanyonyola abazadde bo better in touch with the parents explain to these parents nze buli tamu nyina okubeera n'olukiiko lw'abazadde bana situation eri bweti tugikwate bwe tuti nyina school management committee very active nyina PTA very active they advise me we move together ne bagamba kino tujja tukireka. Let me give an example. Ebitabo Peak Fair ya tamu yitwa yalitwala tumugula mitwalo 17 box today mitwalo 25 genda ku market okambeta Peak Fair genda wali eri ku Nasarodi or anywhere abadde ku mitwalo 17 kati ali ku mitwalo 25. I'm telling you that's a reality. Kati tununa omuzadde gy'omulaza naye byagenda okugula ate ng'ebitabo biri essential. Sabuni ali essential tajja kukola nga talina sabuni. Omuti ogumu gugenze ku sente meka. Definitely. So mbadde bakubiriza omulanga nti tugende kubiteekeddwa okukolebwako. Ebitateekeddwa okukolako tunaabikolako enkya. Bw'oba obadde oyambala suuti 5 use the 2 suits obulamu bukole ki bugende mu maaso. Kakati bw'otwakole bw'otyo ojja kuva mu market ojja kontininga okuzongeza gwe yongeza naye abantu bajja kutegeera nti Kalume ye tayongeza baddukewo Kalume atayongeza amanye ebizibu by'abazadde naye bwe tuliva mu mbeera embi tebagenda kuneerabira bagenda ga nti no this is our man, this is the real director. Kakati director w'amasomero nga tosobola kulengera mu maaso you are out of the market. Let me tell you, nkugambye genda otule private schools zaasaze namba abaana badduka bagenda mu government schools. The reason is simple. Abantu tebalina sente. Abantu bavudde mu coronavirus. Omuzadde agamu nange sijja kusobola yezo sente. Genda ko wali eritambula. At the end of the day omujjuzo gwayitidde mu government schools. Government yataddeyo program eri mu kuzimba amasomero gaayo. Yote ejja kubulwa sente. Eri mu kuzimba seed schools, eri mu kuteekawo, eri mu kutraininga, eri mu omusomesa wa government egenda kumuwa obukadde 2. Badde basabye 5. Twakibulabye proposal. Badde basabye 5. Kale ne bubera bukadde 2. Are you going to compete with that? What second wali bukadde 10? Then you can imagine. You can imagine. That's what I'm telling you. President omulabye nga agamba nti come what may science teachers ngenda kubongeza. Are you getting? Kakati gwoyagala otya kitegeeza nti gwe bw'anaabongeza naawe n'olowooza nti kanyongeze competing in the government. You cannot compete with the government. You have to see how to live within the means. That's where we're going. Government naye tuyambe ina mistake zekola yerabidde nti cannot survive without us. Private. I'm repeating this. Olwale toyinza kugalawo private schools n'ogamba nti abaana abasigadde mu ggwanga government schools gasobola okuba malako. Naye kyennaku ennyo they have not at all planned for the private institutions. Tubadde mu coronavirus emyaka 2 tebatukuba nkoyadde 10. Obiraba mu mawulire. Billions wezi tibajja zibo. Billions wezi nkubirako. Baba we mitwali 10. Yadde ezo zaali za nabbanja. Teri musomesa. I want to repeat this. Zedi mu kamera. Tekuli. Prime
Minister yagamba. Tufunanga ku ssente. Nkugambye ndi mu association zonna, are you getting it? Siri muntu eddawo tewaliwo musomesa ali mu private school yali afunye. Jo nalabye amawulire agafulumye ssebo nga bagamba nti mu proposal kati bayongeddemu n'aba gavumenti bazikole ki bazifune ne bannange bakama bafa aba gavumenti namwe mubeereko fair. Omusomesa wa gavumenti afunye ssente ez'obwerere emyaka 2 era gw'ogenda okuwa ssente nga no private omuwangadde lwaki temutugamba tugaggalewo. That's the point. Yep. That they have extended the offer to teachers in the government schools. Situbadde si mutima mubi. Naye omusomesa ono tekuliko mwazi gw'abanja. Newankubadde teyakola emyaka emeka. Ate kakalira gw'ogenza okuwa offer. Ssente ezo lwaki toziwa musomesa ono ali mu private school akuyamba. How many schools do we have? How many schools do we have today? Obuwumbi 2 bwe nawulira wajja eri tetutuukanga yadde kufuna yadde 10. Nze Haji Abubakar Kalume, director wa Busha. Bw'abaawa akiwakanya oba commissioner ku bessimu wano. Nobody has ever received even a single. Ndi musajja wa NRM etaayo giraba. Ndi muntu wa government nnyo. Era ndi mwagizi wange. So byenjogera si byakalebule. Lwekyo soogera nti saagala no. I want to tell you the reality nti ssente ezo twazigoberera paka microfinance support center microfinance oliomukubagoberera bazijjayo Haji Kalume ebintu bino bitegere bulungi amesini ya kada zisobola okuvaayo ne ziraalira oba banno ne bazijjayo. Tulina ministry bwe ziba nga zaalaalira tokimanyi tulina commissioner wa private schools mu Uganda. What is he doing? Is he sleeping? Atula wali eri wansi kuliga setawo. Okiraba? Atula wali. Gwe mulimu gwe guki. Why katika mouth agati waliwo bazijje ne bazitula. Tulina director Haji Yusuf Mulindwa. What are they doing? Muliga setawo. Let them come out and tell us waliwo abakute ku sente z'abantu. Nkugambye fa batekeddwa okuzifuna wansi. Are you getting? I'm not entitled kubanze di director. Naye abasomesa nkozesa abasomesa 15 mu my wano Kebombo sigambye Uganda yonna 15. May I have 3 schools? What are you talking about? None of them has ever received. They are all qualified teachers. Nze kubulira sibyo sogera byanywanyo omwanga challenging agambe kyam tetuzifunanga. So kyetugezaako okugamba ebyo byonna bibaddewo naye ate kakati mu kaseera kano toyinza kuvaayo n'ogamba temwongeza school fees. Muleka abantu amasomero amasomero buli omu alina bw'alikola ki bw'alikwatamu ne litambula. Gwe n'olaba ku UNEB nga papa sitinze results. That is the fact. Otherwise mbakubiriza omulanga mwe bamaneja b'amasomero oba mwetaaga kosi mu jenji bawe. I'm offering myself mbayambeko naye si oyina strategy oleese. Yes. Mpya nnyo. Yes. Banze masomero nga manyi ag'ebisulo. Yes. Gayina ba service providers. Ebyo biveeko. Wakati kwata abasajja bawe track mpya bagayi mugende mu kyalo mundeetire wala bijanjalo byenjagala. Akaseera kakati kaku think about era si ekyo kyokka kyenjagala okwongerako. Njagala ku planninga kati embeera eno gyendaba eriwo kati nti singa neerimidde kasooli mu bungi sobola okukendeezaako ku pressure. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti gwe mwennyini bw'oba tolowoozezza nolowooza kwa supply jjukira nti akufunyeko 10 naye. Are you getting? Kakati kitegeeza naawe olina okwongera okusatisfyinga supplier. Naye sala amagezi butya bw'osobola okubisalako. Embeera kye nagambye nti ekyuse. Ekirala muconcentrating ku academic activities zokka mu kaseera kano. Lwaki oteekawo tuwa mitwalo 4 omuzadde azirete Kabaale mu tekinologi olwaleero omwana asobola okutuula wano n'abeera Kabaale ng'atudde naawe n'akola tuwa n'agimalako ng'atudde bw'ati ku screen. All these gadgets are there. Naye omuzadde mitwalo 4 genda Kabaale. Sukulu fees amulemye. Oyagala kumuteekako za genda ki Kabaale. Genda batunuli bye biriko. N'oteekako list okuva eri as if you are going to make a supermarket.
waliwo benda balatekako ebito ina bigula mu supermarket sabuni atavudde mu supermarket takola mikwano jangi to be fair we are going to go of the market bwe tutabeereko bwetu I'm telling you ujja kubikola bwetu abaana bakendere essomero litundu nali ntwala omwana ku ssomero sikwiza uliriza nali ntwala omwana ku ssomero nentwala ekika kya sukaali ali packed nanta sijja kukyogera ekyo ekika tetukyagala kizzeeyo nkukakasa taamu yagenda kuggwawo nga situtte kirala nentwala sabbuuni ete emiti bwe giti nendetwala ekika kya sabbuuni kubanga bamukuŋŋaanya bye babeera naye kati ekyo ekika tetukyagala saaba wa kirala kye baagala okiwulira kubanga ndese sabbuuni nga ogamba nti supermarket lisiti ebeera bwiti mugyeewo akajanja baproprieta b'amasomero abamanija b'amasomero mugyeewo akajanja ensi yakyuse abantu bava mu coronavirus embeera si nnungi that is the reality on ground tukifeesinge ffenna kyenjagala otuwama yes wasurviving oti amasomero abantu amasomero mangi agaggalawo era nga bwokyogera mu covid gwe wasurviving oti amasomero gasigalawo gatya haji alhamdulillah mwebaza mukama katonda nti nze saasubwayo de n'omusomesa n'omuti agenze olw'ensonga nze nkugambye ndi kaada I am patriotic saagala kulimba kye sijja kukola kasaba aggalawo amasomero natuuza abasomesa mu meeting kyekiddako how are we going to survive sijja kubalima ti nyina sente nazijjawo nzijja mu baana babo bagaddewo buli omu kwata enkumbi nyina n'ebifaananyi sobola bikula I can play that video nagula enkumbi 8 n'emiyini n'engiteekamu buli omu nyina eka zange 3 kusomera awo nembaga buli omu 5 ku 10 puloti eyo egenda okubeeramu amataata teekawo bugga teekawo nakati teekawo jobyo teekawo ki ebigenda okumala ennaku entono ennyo okiwuliza ofune obeerewo oba balimira no eyo yiye yeerimira yeetundira then 2 buli lwa mukaaga kima enkota y'ettooke mu lusuku lw'essomero kuwange yes lusuku lw'essomero kati omusomesa okumuyamba otya omusomesa ng'afuna enkota y'ettooke buli lwa mukaaga n'atandika okulima let me tell you nansi yajja naŋŋamba nze sikirabanga funye obukadde 4 n'ekitundu ngirazikiriza ŋŋende ewaka ngula ente webushenyi gyava ejjobyo eryo yalima jjobyo I'm telling you balakisi yonna ng'edduka akawungeezi ng'osanga boda omuntu ogwo omu abaalima muwogo nakati bakyamulya newakuba yalimbaganya okulima muwogo mulimu abateeka muwogo kati akuze n'okulya bakyakola bakyalya kakati omusomesa ng'oyo alina birowoozo kyataalagibwa that's what helped us omusomesa n'agamba te kati ndagawa emmere ngikoze ki ngifunye olwedde ejjukira ni waliwo basapulayi abali baleese akawunga n'ebijanjaalo nga bikusomenga kati bannange aleka tunabitwalawa tubitwalawa kilo 15 kilo 2 tandikirawo tulabeesi wenekola ki mwenetambula ne bagenda nabyo that is what I did and that's how I survived kakati mu kubayambako amasomero gaggudde biro byonna byenjogera bibaye yes abasomesa togenda basala ssente tewabasaze ssente ezaaki osobola okuzzamu n'ebiwa ezaaki simusalangako yadde 11 ate sijja kumusalako zaaki ekyo nekyo ekizibu kyagwawo yabitegekera yabifunamu ki no wabula kitebafuna musaala okuleka abaali ku mirimu egyenkalakalira nga asikari asikari yasigala nga akola waliwo baasa yasigala mu ssomero nga ali ku packages biki basekutale mwalimu abasigala nga bakola abo essomero bwe lyaguddewo twabasasudde aliya zaabwe bo abo naye abalala bonna tetusobole kubasasula but twabawaayo kye bayita recovery ekyokubiffe tulina saako yaffe saako yatuyamba nnyo buli yalinanga ekizibu ng'agenda ku sente ze yatereka kubanga you save comparatively buli mwezi olina sente zosavinga yes comparatively sente zizo
era ofuna looni okutali magoba. Haji Kalume sente abasomesa zibakuddiza ate ozibaddiza. Ate no sente zaabwe nange nze saving emitwalo 10 as a director. Ate kati ekizibu kizze sente zo muzireete. Ate muzireete wazaffe. Amwe patron ze sizikwata nako balina olukiiko lwabwe balina akaunti yaabwe. I'm not even a signatory. I'm a patron to oversee that things are moving on well. Nange ne bwe njagala looni. Are you getting it? By the way, bwe twali tugalawo ttaamu ewedde twali tulina obwetaavu ne batuwulayo obukadde 5 era tugenda bubasasula next time as a school nitwewula mu saako yaffe. So what are you talking about? Ate zange Essomero lirina saako eyali. saako ya busha. Ate n'abazadde nabo bamemba abakkirizibwa n'abaana kwegamba in case of a tragedy saako yaffe tuyamba. Amasomero gano gonna amalala private olaba essomero lirina abasomesa 7 basobola okwekolamu omulimu. That is the way to go. Let me tell you that is the way to go. Akaseera katuuka ng'essomero terina ssente naye bwe mba nga mulina saako yammwe oddukirayo. Omwana yafiiriddwa omusomesa wange yafiiriddwa mwannyina so yagudde wano mazzi Kampala gadde mu LDU baguba omubbi n'agwa mu Kampala. You get it? It happened. Of course tetunagulawo na ssomero immediately naye nageeza okulaba baŋŋamba nti gundi asabyeyo kasente kuzi mumwe sente zize aguddeko ekizibu ayagala kuziika mwannyina. You get it? Newankubadde ffe tulina kyetwekedde okumuwanga saako tulina okumuwanga siwe naye yayagala sente zize. Njagala katono atulaba ndi ne Haji Kalume. Yes. Director wa Abusha Schools. Njagala tugende katono bwe tukomawo amagezi agasinga agawadde mu benjigiriza nze ekimuleetesa wano ng'emagezi ga musajja mugazi nnyo lw'ebyenjigiriza byabaddemu okumala ebbanga. Kati amagezi njagala agawe n'abazadde nga tetunnabagattako basimu. Njagala oyiye amagezi gowa abazadde mu kaseera kana kasinga okubeera nti kazibu nnyo. Si yabayiye ssebo ngalina. Amasomero gawadde njagala tugende tumulemu tukomawo tovaawo. Yes. Ekutuusibwako. Great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. Go TV. Great stories. Zidiwano. Go TV Uganda. Love it. Eno ye Salam TV. Football is always for the fan. The fan who proudly waves his club's colors. The one who is always looking forward to the next game day. Who is into tactics, skills, and the thrill of winning. It was a beautiful ball in and express. Glorious! It's in! Football is not only a feeling, it's a lifestyle. Catch all the action of the Star Times Uganda Premier League only on Sanyuka TV. Let's raise our flag. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor. Everywhere you go, MTN. In association with Rubies, making your life's journey better. Plascon, color your world. The future is here. Play, pause, rewind your favorite TV anywhere on the Afro mobile app. That's right, it's that easy. Simply download the Afro mobile app and discover a world of the most amazing local and international content. Radio shows, podcasts, mixes by your favorite DJs, and so much more. Get breaking news in the palm of your hands from a wide range of trusted sources.
And that's not all. You can chat with your friends, favorite journalists, TV and radio show hosts. Enjoy this and a lot more when you download the Afro mobile app for free. Available on Google Play Store and the App Store. Kampuni Pembe, Kilimodek Pembe, Chabun Pembe, Kachil Kimorongano Pembe, Man Nitelokini Iromatero Chama Miet Kunitiu Kimorongano Pembe, Kaitiu Kimodek Pembe Bene, Kadong Piluako Bongi Kijamitero, Wipo Will Kichabun Pembe. Pembe. Haji Musa Traders yeye kawano mu Uganda alina supermarket y'ebyambalo by'obusiraamu oyagala hijabu ne kanzu okuvira ddala ku myaka 2 n'okweyongerayo oba onoonya bukaaya jalabibi enkofiira emisaalo mu sayizi ez'enjawulo jubba basuubuza wamu n'okuguza gwesse kinnoomu jjukira nti ebintu bya Haji Musa Traders babijja mu mawanga ageesigika mu kukola omutindo gw'ebyambalo by'obusiraamu nga Saudi Arabia, Buyindi, Misiri, Dubai, Take n'amawanga amalala mangi. Basangiwa ku Mukwana Arcade ku mwaliiro ogusooka edduuka namba AF 16 opposite Centenary Bank. Bafunye ku simu noti 7 noti 2 785 232 ne noti 773 243 699. Haji Musa Traders ku Mukwana Arcade ky'ekyokuddibwa mu kyo ku byambalo by'obusiraamu wamu n'ebikozesebwa mu ddiini y'obusiraamu. Buli muzadde yanyeetaaza omwana w'okusomera mu buli muzadde ekyo kye bakola balina abasomesa abatendeka obulungi, compound engazi, ebisula ebirungi, abaana babalisa bulungi, balina computer laboratory, science laboratory ne buli kisobozesa kyonna omwana okusoma n'afuuka omwana ow'ensonga. Tebakoma okugoka, bagoberera amateeka ga gavumenti mu kabwefube w'okulwanisa n'okwewala coronavirus. Kitegeeza ki? Omwana bw'omuleeta ku Wakisa Muslim Secondary School abeera wakaddala. Bana ba sanitizinga, banaaba mu ngalo buli kadde, bambala mask. Mmenya kindeeke ki okuwandiisa abaana bapya kugendera ddala mu maaso okuva ku siniya esooka paka ku siniya ey'omukaaga. Leeta omwana wo kati ku Wakisa Muslim Secondary School, togenda kwejjusa. Eno ye Salam TV. Ekutusibwako of great entertainment for as little as 13,000 Uganda shillings per month. Go TV, great stories, Zidi Wano. Go TV Uganda, love it. So program Omukeeze ku nsonga tuli ku Salam TV. Nze Twaha Mchibi nina Haji Kalume, director wa Abisha School. Atuwadde amagezi amasomero bobera nga watudde ku program eno nga olina essomero oli director wa ssomero. Jibayi muli eno neeri kubanga amasomero gagula leero ensimbi leero lweziyingira kati mwagala kulaba na biki bigenda mu maaso. Naye singa obeera ng'ogoberera obanga oyina omuntu wenna nnyini essomero obaddukanya essomero ng'obadde otambula naffe oteeka okubanga oyizeemu. Haji Kalume atuwadde amagezi ku masomero naye nga tetunaba kugenda ku kyabazadde. Singa mbeera ne track ng'eri awo ya ssomero, essomero liyinza kubanga ligifunamu litya? Kyalibadde compulsory nti buli mmotoka alibadde buli ssomero lyalibadde ne track ekola emirimu gyalyo. Gende nakaseke leeta ebijanjaalo. Zimba omusenyi gwalifudde ku mitwalo 10
ogufuna ku mitwalo 5 definitely mu kirombo omusenyi bagula emitwalo egi noteekako emitwalo egi egy'amafuta guba gukutuuseeko lule nereeta tipa yetikula tebagitikula butikuzi taata yetikula buki neyiwawo buloka okirabye enku kakati gwe bwogamba omuntu akuleetera enku giba emitwalo 50 lole ngekuleetedde giba emitwalo 15 etipa eyaffe n'agiteekako n'emiti n'agituusa gwo n'agireetaawo emmotoka eyo tetula butuuzi nti ogirabeko nagula emmotoka omwana Makanga Fahadi owewange aba yadduse dda wiiki ateekayo emitwalo 5 ku akawunti yes ate gitwalidde kikammeka okuleeta enku kitwalidde kikammeka genda era agamba nekuga emirimu gyo singa ogiŋŋamba nenjikubira mu sande ku sande gyonna nenjimalawo nenkola ebyange sente zo naziteekayo emitwalo 5 ewiiki kiba kikuyambako okusinga okulowooza kanyongere school fees. It's very important. You imagine bwebeera ngeri wano Kawempe omanyi twajja ne tutula mu ntebe ne twagagala tuyagala nakumanya biri mu kikuubo twaga you must now embeera yakyuse gendo bageininge otegeere akawunga n'ogenda mu wino ebijanjalo gye bituukira ng'oli wano mu Kampala twagadde kutambula okugenda oli abikuwa wali ayongera musingi 10 lulamba naye gwe bwetuukirako ojja kananga emitwalo 5 ojja kubeerawo mpa amagezi eri bannannyini masomero gonna tunuulira mu bajeti yo jamu ebyokwejalabya obijjo mu kaseera kano omuzadde tagenda kwerabira mu kaseera kali ekyo kimazi ekyokubiri omuzadde nange ndi muzadde nze taata Shadia nze taata Aisha nze taata Shamira nze taata alhamdulillah Kabusha schools. That's a fact. Bawa amagezi mu kaseera kano abazadde mumanyi okwetulubiika gundi amwasomeseza gundi nange gye nyina okusomesa gundi ate omwana wa gundi asomera gundi ate omwana asomera gundi bannange engalo zino tezenkana buli omu adda mu maka ge naye olwokubanga mama wa gundi omanyi no mwana gundi omwana we yamutwala ku gundi ku ssomero ly'egindi nowange gyalina bannange kambabulire omwana asomedde ku Abusha n'asomedde mu ssomero ki bonna basinkana Makerere basinkana Mbale basigana Kapa bwe batuuka ku university tomanya gye baayita sooka weepime mu kifo ky'okutwala omwana mu ssomero erya $2,000,000 n'omutwaleyo ettaamu emu n'alozaayo ettaamu ey'okubiri nga tosobola kumuzzaayo wakola ensobi nnene mutwale ku Abusha emitwalo 5 ezo ttaamu 4 kwera tojafuna first grade abattereyo biro ebyokweraga mubiveeko amafuta gaalinnye nina omuzadde mukwano gwaye gwemanyi yasomba omwana okuva ku P1 paka ku P7 ng'amuleeta wano mu ssomero mailo 15 buli lunaku akawungeezi omwana neebakira ne mmotoka naye amuleeta anyiiga nnyo Aisha yafuna 8 mu Abusha owe yafuna 12 ng'abadde asasula akakadde kamu n'ekitundu by then ku Abusha twasasulanga emitwalo 3 n'agamba what is this wallahi bw'abakulira kusimu ajja kuja abali ku TV ajja kula that's it ne mugamba munakugamba ntya nagamba omwana kiki one of the best schools here omwana yafuna 12 owa Abusha yafuna 8 naye ng'ali ku mitwalo 3 nga tatambudde nga takoze by then I'm telling you kati omwana yalabuka tagenda kukiddamu n'akatono yalabuka naye ku mafuta gano ali mu jaamu emmotoka ebadde enywawo emitwalo 5 kati enywa emitwalo 10 kubanga gundi akola kino naye bannange mu nsi bwe baali bakuzaala n'abalongo bamufulumyanga omu
weerowooleze nga ggwe leka kugendera mu nsindikagano salawo essomero ly'owulira nga likujyamu mu mbeerayo mikwano gyange essomero si buli ssomero lyonna nti liri kompaliza lisalawo essomero lyogamba nti wano nsobola okukola ki n'ebino ebintu by'okweraga twabivuddeko mukwano gwange yangamba nti mwana ngayina kusomera mu international school koze okereka tutuulemu wansi tubuuzeemu finally kiki kyoyagala omwana we alina kusomera naye end of the day nagenda okizuula nga mukwano gwe bwe basoma bwe bakola ava mu Eritrea kubanga omukozi oli wa Eritrea gwoli munnauganda omwana omutwala ku international singa tafuna mulimu gwa bweru n'asigala mu Uganda olaba bwabeera misfit ngani mwana tasolako syllabus curriculum yaffe tagikola ki tagimanya nti ali wano omwana ali amatooke na muwogo ne lumonde wa wano naye mbw alina kusomera ku international curriculum at the end of the day singa ekizibu kibeerawo natagenda ebweru n'asigala muno what is going to happen naye at the end of the day kubanga oli mukwano gwa Eritrea naye alina okumuimpressinga bagende ku vidi babiri naye alabe ekigendayo bannayuganda tuzukuke muswalewo amasomero ge musobola at the end of the day mujja kufuna kyekyo by the way twaha gye yasomera ze simanyiyo nange gisitamanyi yanakola ki gye yasomera naye sigamba nti yatwala omwana mu first world school ye mwana ali successful apaana tugere mu parliament genda mu parliament okinoonyerezeko bameba parliament bali bitaano yes genda batunuulire bwe baali babalonda banoonya gye basomera tebali mu parliament agenda mu baminisita tugende baminisita tugende baminisita no situgambye teweetulubika agasobola gendayo naye abazadde 90% of bazadde beetumbika bwetumbiisi era tebasobola kumalako myaka ena mu ssomero eryo at the end of the day ogenda okuleeta omwana ewaffe nga buli kimu akiraba bubi ate maama yanzija mu ssomero lyali njagala ate olaba omwana bw'omutawaanya kuba tewasa weepimepimemu oba ogenda osobola kiro y'ennyama girye naye ne bw'oba olidde ebijanjaalo naawe ojja kwebaka otulo tujja kujja kyekyo kyosobodde abazadde muleme kwetulubika ku masomero weetegereza essomero tulina objectives z'essomero lwaki otwalayo omwana kikyoyagalayo so si kumala gagenda nkugambye omwana kola mu calculation ku mafuta gakakati gwe bw'osomba omwana 20 kilometers buli lunaku ng'omutwala ku ssomero ogenda at the end of the day ogenda okumala okimanya abala kye bakola batunda bibanja ewammwe ye mukono yo gy'ova asalako poloti n'atwala n'aweriza semester n'atwala at the end of the day omwana otandise kusala poloti ng'akyali mu primary oli mutuusa otya ku university ng'okyalinawo k'oyina osala kibanja naawe n'otwala omwana mu tolinga munyankola atunda nte agenda okudda nga zizadde 3 atunda nte n'atwala gw'osala ku kibanja ekibanja ogenda kusigala nga omwana amaze okusoma naye nga n'enju wagikola ki wagitunda olaba biki by'obala I want to assure you mbalabye omunange jangu ogule ku poloti wano nzizeeyo omwana ku ssomero noga Allahu akbar walillahi poloti ogitunde omwana oli mumalako naye lwaki tomutwala wano w'osobola poloti eyo singa ogitaddemu cabbage singa ogitaddemu ennyaanya esobola okwerera omwana naye ate otunda buki butunzi kyeki Allahu akbar kiri wano omunyankola alina olusuku lw'omunyankole lumala emyaka 10 isinjiro eyo gaddabuzi gwe olwokuba tolina kyotunda otunda ttaka buli kaseera osalako omwana agenda okutuuka ku university ino n'avaayo n'atuuka ne ku university ng'ozimwa n'okuzimwanga n'okuzirya azikola ku graduation list nga talinako that's a reality aje ebigambo byesembyayo njagala kujja ku TV njagala ku abaana manyi kati jamu ajjudde mu Kampala buli muntu azzaayo mwana ekikubo tosala abantu bali njagala bannannyini masomero mubeere bazadde mubeere patriotic mutegeere ensi bwetambudde ebintu byatabuse mukwatirwe abantu ekisa bw'aba aleese riimu gwekkiriza riimu leka gamazi awateri utatrimu ddayo
bw'aba aleese ekisiimuula nga yakijja waka kkiriza embeera bwetyo bwekoze eki bwefaananye mubakwatirwa ekisa. Mwabazadde mbasaba muleme kwetulubika, mutwale abaana mu masomero ago gokka g'owulira ng'ojja kubeera comfortable, ng'ojja gasobola oluvannyuma lw'emyaka 10. Kuba tooki mu maaso ti omwana anaasobola okuddayo addeyo. Tuleme kukola bannaffe bye bakola kubanga enfuna yaabwe tetugimanyi ne gibajja tebagimanyi kola ki. Finally, government ya Republic of Uganda, Ministry of Education, Mama Janet Katamu 7 ne tiimu yo, mbasaba ke kaseera muli mu katuubagiro, mbasaba muteekeyo nnyo obudde critically think on how to solve the problem vis-a-vis government schools. Abasomesa bali mu kwekalakaasa aba sciences be bafuna emisaala naye at the end of the day baagala bukadde 5. President asuubizza njagala tukwate ebintu na kisajja kikulu nnyo mu mbeera eno. N'amasomero gano ge muteekako akazito mubeereko n'enteekateeka emisomo mu kaseera kano. Counseling and guidance ze tusuubira mu madistrict ga Uganda ye investment eteekeddwa okubeerawo mu counseling bannannyini masomero, mu counseling abazadde, mu counseling abasomesa. Musomesa gwo wa gavumenti naawe kwatibwako ensonyi. Myaka 2 walya ssente z'akakule, olwaleero ogamba nti bwe tebampadde bukadde, naye nga results bwe zifuluma aba private betuwa emitwalo 2 be basinga n'okusomesa, naye kwatibwako ensonyi. Njaga kwebaza nnyo nnyini ddala management ya Salam okubeera nti munfunayo akadde kano ne mumpita okutuuka wano nno ebadde Mukama Katonda kuyamba kwe. Amazzi gasaze ewaffe emirundi 3 wattindo wane mu Wakiso okugera okusa n'emagaza wennyini wempitidde wasaze wali ematuuga kakati okutuuka wano okukola puroguramu eno. Mukama mwebaza bwebazo, mwebale nnyo, mwebale dda. Mukama abankumire muzeeyo abaana ku ssomero. Abusha tulisivinga abaana mubatuleetere ddala please. Ate nasine byenjogedde bino birabikira wali eri mu ssomero. Twakafuna abaana ndowooza nga 50 abapya mu second term. Kitegeeza eriyo gye badduse, eriyo gye biganye, eriyo gye bayongeza school fees, fe abatayongeza bali mu kujja. Tulenzegete tuyinza kwongerako ebigambo bya Haji Kalume, director wa Abusha Schools, naye nga tubadde tutunuulira kituufu obeera nga obadde otambula naffe oyize omuzadde bakuyita kukola teweetulubiika kugenda mu ssomero lina kutulubya yes nosasula ensimbi ate taamu ejjangu ojja tuziraba. Genda mu ssomero ly'osobola, omwana ajja kusoma kyekimu era ajja kutuuka. Amasomero ga Uganda standard erabika nti ddala eyinza okuba eriyaddeyaddeko ne bwoba omututte mu ssomero eritali lya ssente nnyingi ayinza okufuna ate oliawo ekisinga ebeera nga si marking. Oluusi bagenda ne baba marking bo ne babawamu ebyo byaweddewo. Anti NCDC curriculum empya si bitukyali kubiri business ya results. Curriculum empya egera kubeera nga university. Waliwo abyo university computinga tigundi yafunye bwati gundi yafunye bwati gye tunatukira ku senior 4 jukira nti ne results ziva ku ssomero neri. Twagala omwana ayize kyalaani, twagala omwana ayize computer, twagala omwana. This is the new curriculum. Ebyo gye tulaga bigenda koma oleetanga n'ebyogerangako wano. Mubeere bulungi, Katonda abatukuumire, tusinkane olunaku olw'enkya. Mweraba. ekutuusibwako. Great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. Go TV. Great stories. Zidi Wano. Go TV Uganda. Love it. Eno ye Salam TV. Sagala sawe
mwawulidde saategedde beeyi layisi mujje Sebo. Yes, customer. Nkunkuwe yeno leero. Edda taata, nyagadde kwebuuzaako. Mbadde nkulaba waniino. Ebintu oleeta abo masawo mukama wange. Mu COVID ono yalanga nnyingi nnyo. Bizinesi yange ebulamu sitooko. Okikola otya? Nze amajana gajja mu Pride. Kati ninawo ka pick-up kenkozesa okugenda mu malimiro limireyo nifuna ennaanansi zendeeta waniino okutunda. Okimanyi ffe abaesenso wakazi? Tukolera ddala. Sebo, genda mu Pride weekulaakulanye. Bw'obanga oteredde teweerabira okusasula looni y'empolampola nga okozesa Pride Mobile kubanga bambi Pride ekubeererawo in good and bad times. Yanza nnyo taata, twala bambi. Pride Microfinance, enkulaakulana yo kwe kwesiima kwaffe. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssimu tezikumala. Amafuta gakuweddeko naye nga ssente tezikumala. Oyagala kusasulira amazzi oba yaka naye ng'olina ssente ntono ku ssimu, oba olina by'oyagala okugula naye nga ssente z'olina tezikumala. Teweeraliikirira. Gattawo ne MTN Momo Advance. Momo Advance ekuyamba okujjuzawo akasente ku Momo yo n'omaliriza ebyetaagisa. Nyiga *165*5*3# okusaba Momo Advance. Sumaya International School lisangibwa Masaka